بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسوله atenderezebwa Allah nyini buyinza owenkomeredde ku buli nsonga yonna atalina nkomerero asaana okubeera nga asinzibwa. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala assa okusaasira n'emirembe biddeere w'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Allah gwe yatuma gye tuli n'amutuma eri ensi eno rahmatan lil alamin nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Allah bwe yali amwogerako yagaa nti watumibwa ggwe nabbi illa rahmatan lil alamin, okuggyako ng'oli kyakusaasira eri ebitonde byonna. mu'minuhum wa kafiruhum, abakkiriza n'abatali bakkiriza, kubanga yajja n'obuluŋŋamu era nga yewe enkomerero mu bannabbi bonna. Bakubiriza okumwagala ennyo, ate era nga okumwagala kya bwatteeka. Okumanya kyasukka ku bw'etteeka okwagala nabbi, tomukulembeza na ku baana bo engeri gy'oba obaagalamu. Era okwagala nabbi tekukulembezebwa ku maali, yalina okubeera nga yakulembera mu ebyo byonna n'okusinga ggwe nga bwe weeyagala. Famahabbatuhu wajib, okwagala nabbi kya bwatteeka, wabula nga omuteeko ogusemberayo ddala mu kubeera nga tumwagala ittibaa'uhu fima amara, kwe kugoberera ebyo bye yalagira. wajtinaabu ma naha anhu wa zajar, n'okwewala ebyo byonna bye yaziiza n'atabisomesa olina okubeera nga obyewala. Omuntu ayinza okugaa nti nabbi mwagala, naye nga essunna ze, enkola ye ate sizoliko. Era kyova olaba omuntu wajja fazaama annahu ra'a nabi fi manamihi, oli bwajja nagaa nti naloose nabbi nga neebase, sooka n'otunuulira embeera ze n'omubuuza gwe waloose yabadde afaanana atya. Tosobola kumutendako biteeno nti namuloose ng'alima, namuloose ng'asazeeko ebirevu. Eyo si yeye, si bw'atyo bwe yali. Kati gwe kennyini aloose nabbi, sunna zo ziteeka otya mu nkola? Era bye wamulooseeko ddala byebiri mu bitendo bye. So okwagala nabbi tetukwogera bwogezi ku mimwa, kuli mu kugoberera nkola ye gye yasomesa, alkawuliya walfiiliya, omuli ebigambo n'ebikolwa. Famahabbatuhu wajib, okwagala nabbi kya bwatteeka, so si kyakyeyagalire. Era nga bwe kiri okwagala Allah kya bwatteeka, hatta n'okusinga nga bwe weeyagala. Okwagala nabbi kya tteeka, okusinga nga bwe weeyagala, nga bw'oyagala abaana bo. Okwagala kwe kukulembera ku byonna, hatta nafsak, n'omwoyo gwo n'amasanyu go, emaali yo, abaana, abazadde be bakulembera. Abazadde okwagala nabbi kwe kukulembera.
n'olw'ensonga eyo nsaba Allah atteeke mu abo bagenda okuzuukiza n'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abagenda okunywa ku luzzi lwe, atali mugoberera tagenda kunywa ku luzzi lwe. Kimanyi bulungi essuula eyakka nti inna atainaaka al-kawthar, Allah yamuwa omugga. Mugga ogwo yaguwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gye gimu ku migga gy'ejjana, naye mulowooza agenda gunywamu yekka? Walibeerawo abo abaakola enkola ye ne bagigoberera ne bafuna ekyengero ekyo ekinene. Kye tusaba tubeeremu abo nabbi sallallahu alaihi wasallam bagenda okunywesa ku luzzi lwe. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola asbaabu qillatul baraka fil maali, ebikendezezza emikisa mu byenfuna, alhalaatu liktisadiya financially. Mulowooza lwaki emikisa gyakendera mu byenfuna? Abantu bakola bisana na kiro naye sente tezirabika. Buli kiseera tukaaba. Akati olwaleero lwe luyimba oluliwo oluli ku mimwa lulinga adhikaari, sente ebuze. Akola n'atakola ffenna tugamba ekigambo eki, sente zikoze ki? Zibuze. Abantu balina bizinensi nga balaba akeedi naye temuli sente, balina supermarket temuli sente, abantu bali mu taxi beeyabya lujjo, bizinensi ziweddemu baraka, emikisa. So nga ate ekigambo ky'emikisa kikulu, era omukisa tebagulonda. Omukisa tebagukola ki? Tebagulonda, agugaba yekka yani ya Allah. Naye twannyonnyola omulundi ogwayita asbaabu qillatul baraka, ne twogera ensonga mu nsonga gye twannyonnyolako ebigambo. Arriba, okulya riba. Yobola abaganda bange abasiraamu, teriiyo kibi kya kabenje nga muntu kukolagana na riba. Sookera ddala riba ekosa nnyiniyo n'ekosa ne society. Kubanga waliwo amazambi asatu khatiratun jidda ga kabenje nnyo eri omuntu n'eri society. Fahdharuha. Tusabe Allah atuyambeko tugeewale. Ezambi erisookera ddala ashirku billah, kugattika ku Allah. Likosa nnyiniryo ne likosa ne society. Omutunuliro olwaleero ebiri mu masabo, obuwanga bw'abantu, ebitundu by'ekyama eby'abantu, obuwale bw'abakyalo obw'omunda. Allah n'atuwatya baraka nga abantu balimu ebyo. Kati shiriki akosa nnyiniye n'akosa ne society. Obwo buwanga bw'olaba kutemula bantu. Olina ddira omwana olw'okwagala emikisa n'amuteeka wansi w'ekizimbe ng'amusse. Osanga obuwale bw'abakyala mu masabo, osanga ebintu ebyewunyisa biri mu masabo. Eryo ezzambi likosa omuntu ne society erya shiriki. Ezzambi eryokubiri asihiru, eddogo. Eddogo likosa nnyiniryo ne society. Kyova Nabbi yagamba nti haddu sahir al-qatil, kibonerezo ky'omulogo kumutta. Eddogo lyonoona society, likosa abantu society hatta n'ennyiniryo. Bameka olwaleero abantu abaloga abantu, luusi abantu bali ku bizinesi, maduuka gamu gatunuliganya, oli n'asindikira munne ebyokola n'amusindikira amajinni amugobe mu bizinesi yasigaze ekifo oba yasigale ne bakasitoma. Naye emitima gya kika kyegyo egibasindisa bannammwe amajinni. Edduniya gye mutagenda kuwangula, oli ali mu bizinesi n'omusindikira amajinni, otegeera lunaku ki? Singa bagasindikira mukazi oba baana bo. Naye oli n'aloga omuntu n'amweyambuza, eddogo ne limweyambuza engoye n'ayita bute. Buli omu n'amutunuulira ebitundu bye eby'ensonyi ne baseka, abasunga ne basunga. Eddogo kyamu bwe lijja mu bantu lyonoona society ne likosa nnyiniryo, Allah ebikwayisiza baraka ne zigenda. Ye mutunulira eddogo eriri mu famire, eriri ku mirimu. Oli n'asindikira muganda wa majinni, n'asindikira mulirwana wa majinni, omwana wa mujja wa majinni, n'asindikira abantu amajinni.
olwalira abantu bapooca n'amajinni naye laba munno w'omuloga ng'eddogo eryo limwambula ngoye munno n'alya kasasiro n'afuuka nga ekisolo ku lulwo n'omusuula eddalo n'agenda kasasiro. Baganda bange abasiraamu ne bannyinazi, magezi tugaleseewa. Insaniya k'obuntu kali ludda waako, naye eddogo ezzambi eryokusatu mu mazambi agali khatiratun jidda fil mujtama mu society ate nga gakosa n'abantu arriba lianna almurabi yuharibu Allah wa rasuluhu. Muntu yenna akolagana ne riba alwanyisa Allah n'omuki. Allah yaga fa'adhanu biharbi min Allah wa rasulihi. Kale mba muganya okuva ku riba fa in lam taf'al fa'adhanu biharbi min Allah wa rasulihi. Mulangirira olutalo ku Allah n'omubaka we. Naye ani mufa asobola okulwana ne Allah? Ani mufa asobola okulwana ne nabbi? Naye Allah yaluyita lutalo riba. هذه ثلاثة ذنوب خطيرة جدا في المجتمع فاحذروها. mazambi ago gabika bisatu gakabenje nnyo eri society ate nga abantu bagakola. Mubeere nga mugeewala, tubeere nga tugeesemba, tubeere nga tugawonera ddala mu bulamu bwaffe completely. Kati riba Allah ayisizaako, Allah najjawo baraka. Olwaliwo bameka bali mu riba? Abasuubuzi abasuubula e Kampala nawo riba. Allah yagaa nti yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqaati. Emaali erimu riba Allah agijja mu baraka. Kyokka ate ejjukira riba ekosa society. Muntu akola riba aba agudde ku Allah olutalo n'omubaka we. Muve ku zino entalo ze muwulira mu Bayibuli. Simanyi Yakobo n'akwata Katonda embala kaso n'amunyiga n'amugaa Yakobo ntaawo nzita. Ekitabo kino mukyagale nnyo. Tekirimu wadde ekigambo ky'obuseegu wadde ekikkakkanya omutonzi. Kino Qur'an anaava ku kino n'okisuula ebbali n'otakikolerako n'otakyeramuza n'otakisoma, obulamu bwo ogenda kuwangaalira mu matigga. Naye tunulira ebitabo biri. Yakobo akutte Katonda ki? Barakas. N'amunyiga ate nga Yakobo yanyiga. N'amugaa nta onzita. Era bakulani la yatihi albatil. Teri mu kigambo kyonna kitasembera eri magezi ga muntu. Gambo byayo bya lubeerera. Bulungamu bwayo bwa lubeerera. Tebuliiko kiseera. N'olw'ensonga eyo tunyweze ekitabo kino Qur'an, mukiwulirize nnyo, mukisome, mukiteeke mu mayumba gammwe, mukiteeke mu baana bammwe, kibeere mu maka gammwe, kibeere mu bakyala. Soma Qur'ani yawumiya. Tugenda kutuuka ku bintu ebireeta baraka buli kanaku mwe muli okusoma Qur'an. Olwaleero akaaba ebyenfuna leero ogisomye kyenkana ki? Gy'okoma okugisoma Allah gy'akoma okulongoosa obulamu bwo. Gy'okoma okugizza emabega. Kyova olaba bwe twagizza emabega ne tudda ku WhatsApp, maaso gaffe gatunula mu ki? Era oyinza okusanga nga generation egenda okuddako oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu bagenda kukaaba obulwadde bw'amaaso. Kutunula ku maki? Ku masimu. Kutunula ku buseegu obuli ku masimu. Kubanga kutunula ku buseegu obuli ku masimu Allah tugamba okubikka amaaso. Obuseegu obwo butta amaaso saiti. Oyinza okulaba generation egenda okuddawo ey'abaana baffe bajja kuba bamuzibe. Simu TV. Simu TV. Simu TV. Omukyala akanule eriiso ku kazannyo okuva ku makya. Asiimula bw'alaba. Tudda awaka bali ku buzannyo. Wayingira mu buliri simu naye Qur'an. Mu bimu ebireeta emikisa yawumiya egya buli kanaku Qur'an. Gy'okoma ogisoma Allah gy'akomye okulongoosa obulamu bwo. Naye ffe abakaaba tugisomye ki? Wakasoma leero safahaati kamu
kam safhat qara'ta al-yawm olwaleero gwe akaaba ebyenfuna osomye pages mmeka hal kamalta juzu omazeeko juzu am sura oba omazeeko sura oba ogisomye tikiraran wa mirara buli womala eswala n'osomayo buli womala eswala n'osomayo buli womala eswala n'osomayo naye buli tumala eswala assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah astaghfirullah ng'ojjayo simu genda ku Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok. Omulembe gw'aba TikToker noza kubeerako esi oyinza gaseeka tamanyi luzungu TikTokers kyonna kyekiri oba otegedde kyentegeeza yamhaku llahu riba wa yurbi sadakaati tuba twagala Allah aleete baraka kwewala ki riba. Ekyokubiri kathratu lhalfu ala silaa inda albayi okuyitiriza okulayira mu kutunda tuli fenna حذر هذا الفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين أنه من الأشياء التي تنزع البركة نبي yalaga nti okuyitiriza okulayira omuntu ng'alina kyatunda nti atambuza ntende naye alayira wallahi ntende zino za nabbi ntende ya nabbi ddala origino ani agambye okulayira muntu ali muwina alayira omuntu okuyitiriza okulayira mu kiseera ekyokugula kubanga nabbi yalaga nti okuyitiriza okulayira abamu tulayira nga tulimba wallahi sifunako wallahi lwakuba gwe oli musiraamu saali kuguziza wallahi ma hadha alhalf hadhihi alkathira obuyitirivu bw'okulayira obwo bwaki nabbi yagaa nti alhalf munaffikatun lissira mumuhikatu lilbaraka okulayiralayira okwo kutaliimu kujjamu baraka mu bye tutunda ebulaba emaali Allah yagijjamu ki baraka kuyitiriza kulayira abatunda emmotoka abo bandi eno ku Nabunya ndi eno wa ku Payani ndi Kibuye abali Nakawa wallahi sifunako wallahi sifunako wallahi motoka mpya moduro bweti lusa agifuye enamba bagikubakubadde ebigo alayira naye nga akola ki alimba Allah n'aleeta atya baraka mu kulayira okwo kw'obulimba olw'okuyisaawo ebyaffe. Ensonga endala kitmaanul aib kitmaan aib au uyubi sida inda albayi okukweka obumogo mu kiseera ekyokutunda buli wokweka obumogo mu kiseera ekyokutunda Allah ajja baraka. Abantu batuuse ne ku level ekyusa omuceere n'agatta kitalo muki mu basmati n'agatta kitalo yennyini mu basmati n'atunda okweka obumogo. Genda mba amasimu ajjako siiru eno n'ateekako endala omukyayina n'amutuuma omujamani genda ekatwe mbe engatto ey'ekato yennyini agigira wansi sole. Do you know what we call sole? So say ekigambo nti amusole eno eya wansi n'agikuuta wansi efuuke ki second hand kubambu second hand abantu bazaagala nnyo bamanyi biziwangaala kati okuwangaala te kwa second hand kwayitawa ne kuva mu bupya oba mutegeera kyentegeeza kuli naaga nti second hand kintu kirungi nnyo kyayitawo okufuuka second hand tekimala kuba kipya oli naakikozesa ne kifuuka ki naye oliaga nti kyekirungi olina omusanga ne mumasuuka alonda ebintu bino ebiva ebungereza ebikadde biwangaala eyo Mungu atugjeyo kuba tujja na kutuuka ku level Mungu atwambule tuuke n'okunoonya bokisi ezikozeeko tiziwangaala olw'emikisa Allah gijjawo naye genda mbe engatto abakuuta soole ezo eza wansi
oli agirabe nga second hand, zino ziva Bungereza. Genda mbe mmotoka bakweka obumogo obuli mu mmotoka yagwamu ebigo, ekyo n'atakikubuulira. Omuntu bw'aba alina kyatunda takweka kamogo kalimu, alina okukannyonnyola al mushtari oyagula. Yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti albay'ani bil khiyari, abatunzi ababiri agula n'atunda bil khiyari balina okwesalirawo ma lam yatafarraqa, ebbanga lye bamala nga tebannaba kwawukana, bali awo we bagulaŋŋanira. Buli neyekebejja ekintu ono n'amubuulira kirimu akamogo, emmoroka baagikuba ekigo, gano amagi geogula ga nkwale si ga nkoko gundi, eno enkoko ŋŋanda, eno simanyi si gundi bureira, bwe bityo. Oli n'omunnyonnyola n'agula kyakola ki? Naye abantu bakweka obumogo mu bibatunda. Kabalagala yasuzeewo jjo n'amugatta n'owaleero n'amutabika bw'ati, genda mu bawoteeri mmere edibye, oza temugenda kasasiro ne mugisanga ate ng'ebaddibako ne bagigatta mu eyo. Bakasitoma be bagira supu wayongerawo amazzi, lwaki tomugamba nti munnaaye nyongeddewo ku mazzi? Genda kuba amata, ate Allah abikkirira ab'amata n'asukka. Ndowooza amata ago gaba kubanga buli ttondo lye bongeramu gakyuka senga tuganywa ga bbulu, kuba buli akwata ku mata mazzi, buli akwata ku mata mazzi, okuviira ddala ku mulaalo ng'olina ente yawaka n'omugamba nti waaye ente evaamu liita 10 n'akama ye n'ayongerawo amazzi n'akuwa ziri 10 zo n'abaako gakola ki? Kati naawe abakusuubulako abajja awaka amata ga Haaji, amata ga Nnaalongo, amata ga Hajjati, agagaawo tegabaamu mazzi, ogajjira ddala waka, oyo naye n'ayongeramu paka ku hoteeri, paka ku munywi asembayo buli akwatako mazzi. Olw'emikisa egiri mu mata, Katonda n'agaleka ku kkala yaago, ogawulira mu kamwa oga kino kikoze ki? Bannaaye okubikka buli kitmaanul aib, buli wobikka obumogo mu kutunda ne mu kugula kyonna kyogula. Kati mulimu abo abatunda engoye, abo agenda n'addira akasaati mu abambala obusaati n'akateeka mu kitaalanga ekyo ne kamasamasa bwe kati, kumbe wa kumbe kisiimuula, n'okalengera mu mataala ne kakkuba. Abamu kye bakola nno bakiŋŋamba abo babeera ku street abo, olaba akasaati oba akawale n'okeegomba bulungi, naddala abo abatunda ekiro, n'okalaba bulungi n'okeegomba, akati olumala okukanya ku mwendo kakuteera mu kaveera ateeka mu kigoye, eri n'agisigaza. Ogenda otuuka ewaka olaba kisiimula kittawulo, ate togenda mulaba kuba si wadduuka, mutembeeyi wa kuki, tojja musangawo nkya. Kati okukweka obumogo obwo, Siraamu tugamba ki? Twogere obumogo. Munnaaye essimu gye nkuguza si ya Germany, mu China. Muceere gwe nkuguza si kayiso, muceere gwe nkuguza si kino. Buli kyotunda nnyonnyola akabi akakikola ki? Kakirimu. Naye omuntu n'akuguza amagi ag'enkoko ge yazizizza n'agafumba. Nayina mukwano gwange omu yannyumiza era yantamya amagi amafumba amagule, yanga siriddayo siriddira ku kye nalaba kye nagwako. Emugaa kiki? Nagamba nagenda ku dduuka ne ngula eggi ne nditeeka mu moroka, ntuuka mu moroka okulya, ngenda okuluma bwe nti naluma kaana. Agenda okuluma akaana kennyini kali wakati mu ggi, naye ng'oli bagenda okubuuliriza enkoko ze ndowooza zaaziza n'agafumba. Mumanyi enkoko geezizizza aga gabeeramu obwana obufu, era bawooluma akaana k'enkoko. Sheekh, abantu bali mu nsi muno bo tebeefiirayo, ye atunda kufuna ki? N'olumya otya munna akaana k'enkoko? Kale
nabbi okwogera ebigambo yayogera ebigambo bikulu n'agamba fa in sadaka senga boogera amazima wano kyenkuguza munnaye ejji enkoko yaliziza naye simanyi oba mulimu akaana ne boogera amaki moroka gyenkuguza yagwamu ebigo moroka gyenkuguza sirina kaadi yaayo bammanja n'otakweka wabayana ne bannyonnyolagana oli n'asiima ng'atutte kyakoze eki burika lahuma fi baiihima Allah abateera baraka mu kugula okwo mu kutunda naye wa in katama wa kadhaba senga bakweka ne balimba ngera abantu bwe balimba mu byokugula kugulangana n'alimba munne bameka abaguziza bannaabwe ettaka nga mpewo mirundi n'emirundi takubuulidde naye ng'akimanyi n'ogenda ne wa chairman n'akutuuza mu butebe bwobwo obwa plastic nakusaini nga amanyi yaguzaawo dda ne bakuggyako ssente zo wayita ennaku 3 ng'osanga mu nnyumba tikiki ono si waliwo nnyiniwo epoloti yendimu enkayana oyo yagikuguza mulundi gwakusatu naye bameka abo omuntu n'akola obusente bwe mu bulumi ne yeesondaso naaga akanfuneyo ka poloti wenteeka akaki akayumba ate n'omukaabya amaziga naye nga tomubuulidde mazima n'omuguza empewo abo bangi mbettaka batukaabizza amaziga akulambulira ettaka nga fu liriko enkayana liriko ebijja mulimu mayiti z'abantu n'olwennemba n'abafu abatali baba okunoonya bobalaza naye oli naaguza munne empewo sente bwabwerekereza ate oluusi akusasudde kashi egyo emisango mingi ku nsonga naye nabbi agamba nti bwe balimba bwe batyo muhikatu barakatu baiihima Allah ajjamu ki Allah ajjamu baraka n'olwensonga eyo baganda bange okweka obumogo mu kugulaŋŋana ne mu kutunda beera wa mazima nnyonnyola Allah ajja kuteeka mu baraka ensonga endala adamu shukuru ni'am wa kufuraniha obuteebaza byengera Allah byatuwa n'okubikaafuwalira omuntu n'abeera nga Allah akuwadde ekyengera nga tukyebaza bimeka Allah byatugabiridde ebyengera ne tugayita amagezi gaffe byengera Allah byatuwa bingi abamu twava mu byalo Allah n'akusobozesa ku kibuga n'otandika ka bizinensi mu mpolampola n'otembeya n'ovaayo mu butembeyi n'ova ku lubalaza n'ofuna edduuka naye n'otamwebaza okwebaza ebyengera bya Allah byatuwadde naye ate ffe Allah waatuwa ate ebyengera tetubyebaza tutuuka n'obbikaafuwalira oli n'alabanga amagezi ge aganze seebaka nkeera olukeera bizinensi njiwa obudde kyekigitutumudde banayo kwebaza nnyini kutugabirira Allah naye adamu shukuru an-ni'am mu bimu ebitwala ebyengera Allah byatuwadde butabikola ki butabyebaza nga n'okwebaza okusingira ddala kyekyengero kikozesa Allah kyakuwadde fi ta'atillah mu kugondera ani kugondera Allah kyengera tekiba kya ssente zokka Allah asobola okuwa omukyala nga mulungi n'omufula display tuuza kumuttaawo teyeebikiridde buli amulaba kanaga Mungu yakuwa oba teweebaziza kyengera mukazi mubikke mu kavaringi alina okuba nga ali covered naye gwe olw'okuba mulungi olw'obulungi bwe bumukuleetesa omumuteekaawo balabe entumbwe balabe ekisambi balabe kiki Allah akuwadde emmotoka gikozese fi ta'atillah givuga ojje ku masjidi osale swala ezajjama gipaakinga otuule mu ddalasa olwo weebaza Allah akuwadde akugonderezza ekyengera ekyo naye ate Allah n'akuwa ekyengera ne weebasaamu abakazi mu bbuutu ne munyumiza omwakaboozi ate nga ba haramu ekyengera Allah kyakuwadde Allah akuwadde ekyengera obadde tolina mulimu oli ku pikipiki agifunye kati oli wa boda boda mu bwa boda boda mu Allah mwayisiza n'ofuna ekyeggulo n'ekyofuna ekyemisana n'olya naye ate n'oweeka omwenge n'osibako embizi siraamu babadde ki bano Allah akuwadde wadde tolina mulimu
bakuwadde pikipiki ate oweeseeko bbiya, oweeseeko embizi. Mungu waggirira nekugwako, ani ayinza okukuyambako okukusitulira? Pikipiki nekukuba bweti. Kuba sheekhe, okumanya Mungu agenze atugyamu ensonyi, mulembe oguweddemu ensonyi. Hatta luli emabega nga n'abantu abatali basiraamu batya okutikka omusiraamu omwenge n'embizi, naye kati babayita kyere. Gintwalire mu staafu. Lwaki museka? Olwo Mustafa yagiweka. Munzikirize njogere byenjagala okubatuusaako. Temuseka. Noweeka embizi. Mungu wallahi ayinza okukugerera mu bantu n'ofuna accident n'ogwa n'embizi mu lukonko. Lusi oyambadde negundi n'enkofiira. Sigidde ogirina? Musiraamu obadde ki? Kakuguddeko? Oluusi nno ogigwiridde ekuguddeko. Abamu baweeka mwenge. Oli n'aweeka omwenge. So nalabako omusiraamu kino n'amaaso gange gennyini, era wa boda boda. Twali ku dduuka nga bamuwadde, bamutumye mukama we yamutuma bbiya. Nimba nkyama bwe nti okugula ebintu mu kufuna bbiya oyo amutadde mu kaveera, aba asitula bw'ati akaveera awo wennyini ne kaabika eccupa zonna ekyovu ekyo. Nagira bwe nti nega astaghfirullah, ataddeko n'enkofiira. Naye baamutuma aguleete agutwalire mukama wanywe. Buli bwe tuva mu kwebaza ebyengera Allah byatuwadde ne tubikozesa mu makuba agaki aga haramu, Allah subhanahu wa ta'ala atujjako emikisa, nazul baraka. Allah subhanahu wa ta'ala aleeta baraka, emikisa egyo ne gigenda. Okukyengera kasita okikozesa obubi. Mubimu mu kwebaza ebyengera kwe kwebaza ekyengera ng'okikozesa fi taatillah, mu kugondera ani? Allah. Allah akuwadde ekyengera, kati weesuza oli mu nnyumba. Lwaki tosaaliramu salatul layli? Lwaki tosaaliramu witiri? Olwoba weebaza Allah. Naye n'olaba omusiraamu atetenkanya asula mu muzigo gusinga olumu, azuukuka ekiro n'asaala mu muzigo gwe nga nebuzo agifunira mu bbaafu. Naye mu Allah n'abawo omuzimbo munene, mulimu ebisenge n'ebimu tobisulamu, wateekamu nekye bayita omuzikiti, naye weebaka ne bukya. Ng'osobola n'okugenda mu kiyigo nga teri akutteko, ng'ate ne security ogamba ebweru ogirina, waliyo kamera, waliyo security lights gye ziri, amataala gagira, waliyo kiki, waliwo abamu balina ne basikaali, naye nga tasobola kusituka kiro. Ebyengera okubyebaza Allah ekisookera ddala kubikozesa istimaaluha fi taatillah, kwe kubikozesa nga tubikozesa mu kugondera ani? Allah. Ekyengera kikozese mu kwebaza Allah ng'omugondera mu kyo. Nyumba ngeyo Allah agikuwadde, yimirizaamu salatul layli. Ozimbye ennyumba mulimu n'omuziki naye temuli swala ya kiro, wabula kulambuza bantu. Kino kisenge, kino kikya madamu, kino ky'abaana, ono madamu wayambalira engatto, kino ky'abakozi, kino ky'abagenyi. Maama wange bw'aba avudde mu kyalo asula mu kiri, guno muzikiti, naye nga tosaala. Olwoba weebaziza ekyengera ekyo. Allah wabawa ebyengera mubikozese fi taatillah. Akuwadde emmotoka, kyama ku masigidi. Yenze nga nnyumirwa omusiraamu apaakinze emmoroka ku muzikiti, nga munyumirwa. Ng'era bwe nnyumirwa okulaba omukyala avuga emmotoka nga yeebikkiridde. Mpulira nga nnyumira, nga yeeveeyirinze bulungi bw'ati anyoola. Tulaba akakyala akasiraamu akatule siteeringi, kavuga emmoroka ennene, akeebikkiridde, n'oga alhamdulillah. Wadde kiyinza okuba ekyokuvuga emmoroka si kyekituufu ennyo, naye alhamdulillah ayolesezza ekitiibwa ky'obuki?
obusiraamu naye olinajjayo omutwe omukalu Mungu nakuwa ekyengera n'otakikozesa mu kumugondera. Kati Allah wakuwa ekyengera ng'ekyo eky'emmotoka kikozese hajjati. Allah akuwadde emmotoka oba bagikuwa mahale oba wateeba ddiiruyo, kyengera ekyo kikozese fi taatillah, mu kugondera Allah. Naye oli nayambala kamini n'avaamu ng'ebisembe bye bijagaana biti, ayingira supermarket n'oga Allahu akbar, mukaani ono tugenda okulaba akutolera ssala, aga Sheikh mwebale kutusomesa, Allah abajaze khair. Ogayi kyalo ono musiraamu bwati, niweebazaamu akatono oga alhamdulillah kasita awuliriza, kantwale message ku muzindaalo ng'eno gye nkoze, sanga anaawulira. Kati watwebaliza okusomesa kitegeeza akola ki? Awulira. Kati message katugiyise wano, bannaye mwambale bulungi bahajjati abavuga emmotoka. Moroka muwe mba muzivuga mwambale ennyambala y'obusiraamu, yambale hijabu yo. Nalaba n'omukyalo owasitira ng'avuga emmotoka nga mpitako awo, owasitira kitegeeza owasitira waavugidde emmotoka. Ate olwo abaffe bano ba Amina owakakaaya obukaaya, owasitira mutegedde wasobola ovugira emmotoka. Ate olwo bano abaffe abakakaaya akasiba bwati feesi n'agikola ki? Oyo tasobola vuga? Bannaye ekyengera tukikozese. Nammwe abasajja Allah bawadde emmotoka, kikozese fi taati lojja opakinga oze kusaala, oze kusoma ddalasa, omaze okusaala n'ogiraba oti. Kubanga abantu abamu balowooza mbu abasaala banaku. Naye abantu balage nti omuntu asobola okubeera ne ssente ate ng'asinza ani? Allah. Asobola okutuula mu ddalasa. Abantu bamanyi abatuula mu ddalasa be baali mu ensi. Sebe ensi yatulema nga bwe tutudde wano. Gwe ntunulira bw'oti ondaba mwabo ensi be yalema. Abo babeera mu ddalasa tebalina byakkola. Gwe olaba bw'oti sirina byakkola. Kubanga mmanyi buno buvunaanyizibwa. Allah yabutukola ki? Yabutukwasa. Kutuula mu ddalasa Allah yakituwa. Naye abamu bamanyi tebalina byakkola. Era ogenda n'okulaba abakwata obuzindaala abakubiriza aba tulina ddalasa. Bana bw'oba tolina kyogenda kukola tuula. Tebatuula ombuti. Tebalina byakkola. They have. But balina kye balaakinga omwoyo gubabanja okuwuliriza ebigambo bya Allah. Naye so simbu abatalina byakkola mutuule Sheikh waali. We have a lot. Naye tumanyi waliwo ekitubanje omwoyo gwetaaga ebigambo byani? Kati muli bajulizi temulina byakkola, kyekibatuuziza wano. Ne kino kyennyini kyemuliko kyakkola, ate tugenda n'okukiraba maaso gani? Maaso ga Allah, nga Allah abitulaga. Kati okwebaza okusingira ddala ebyengera kwe kubikozesa fi taatillah, mu kugonderani bane tukozesa ebyengera Allah byatuwadde mu kubyebaza, bijja tugendako. Allah atunyumiza ku basajja abaali abagagga mu Qur'ani. Yeno some suratul Qalam, ekyafayo kya ashabul bustan, bannannyini nnimiro. Taata waabwe yaliwo ng'ennimiro evaamu saddaaka, yeebaza Allah agaba. Buli kanaku bamisikini bakeera, abaana bye bagisikira ne beerayirira, misikini obutaddayo kukomba ku mpeke. Bagenda okeera ku makyanga kiki? Fa asbahat kassarim fatanadaw musbihin. Allah yonna n'agikumako omuliro. Tebasanga, tebatuuka n'okulowooza babuze. We bakyamye essiwa ewaabwe, laba Allah bw'abajjako ekyengera baakikaafuwalira. وضرب الله مثل قرية كانت آمنا مطمئنا رخاء. Allah atuwa ekyokulabirako ekyekitundu. Allah kye yali yagabirira ebyengera nga kitebenkevu, nga bwe yali yawa Abaganda wano obutebenkevu bw'okulima emmere n'emmwanyi. Fakaffarat bi'an'amillah, baakaafuwala ekyengera kya Allah ne basamira. Allah fa'adhaakaha libaasa al-juu', n'abambaza n'abakombya ekyambalo ky'enjala. Kati nga n'amatooke gava Tanzania. Aye ne bagamba nti Museveni yabuzizza emmere. Abantu we bagamba ne bagamba nti ettaka terikyadda, Museveni yalitta.
yalitta tutunulire amazambi gaffe nga tetunnatunulira oli niyo liga nti Museveni yayonoona egundi okay Bugerere wavanga amatooke naye ettaka lyonna Museveni yalyonoona ati waliwo ebintu bye twogera wadde nga tuli mu politics kuyisaawo ebyaffe naye nga ate ebimu si bituufu ffe tulina kubizza ku ndaba ya buki buli woova ku manhaj ku nkola ya Allah gy'ayagala nga Allah yateekawo akubonereze naye Allah agamba bakubira ekyokulabirako kariyatan kanat amina mutmainna raha abantu b'ekitundu ekyo baali mu mirembe egyeyagaza nga Allah abagabirire yatiha rizquha ragadan ebyokulya babifuna tebakaaba naye wano nga tukaaba enjala waliwo wano akyalya nakkuta tukyalya netulya kimu waliwo wano yakomye ku kyenkya nakati asuubira kukwata kaveera ke ak'omunanaasi ne capati agenda ali yeebake paka nca abo Allah gyebali Allah bawangaliza mu mbeera eyo nembeeramu abali ekimu nga si kusala mugejjo lwabyanfuna laba Allah bwatwambaza ekyambalo ekyo ekyenjala eyali emmere eva wano lwe twatomera shiriki ne tusinza amayinja n'emiti ne lubaale Allah n'atwambula ekyengero ekyo kati emmere eva Tanzania simanyi eva gindi obutungulu mudde ku ntikko nga muli ku ntikko ya Allah so si bino bimbeerako ensonga semasonga entikko sensonga semasonga mu nsonga eri egi bantu kutereeza tawhidi Allah kwawulani kasita banava mu shiriki yeye ensonga semasonga mu nsonga za umma kudda ku Allah mu bwomu tubeere n'agenda yiiki ekyatuleeta mu nsi kwawula Allah wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun yensonga semasonga emwanyi zijja kubalanga tutuukiriza ensonga semasonga okwawula Allah. Naam, bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wabihi astainu ala umuri ddini wal akhirah. Twongera okumwebaza Allah nyini buyinza atukuŋŋaanyiza mu kifo kino ng'ekitukuŋŋaanyiza kuyiga ddiini yaffe eno ya busiraamu. Tusaba Allah atukuumire ku busiraamu, tumusinkane Allah nga Allah atusiimye. Mbadde ndi ku asbaabu killatul baraka, adamu shukuru ni'am wa kufuraniha, obuteebaza byengera n'okubikaafuwalira, n'otabyebaza ekyengera n'okikozesa mu ekyo Allah kyatayagala. Nga bwe mbawadde aya mu Qur'ani nti Allah yatukubira ekyokulabirako eky'ekitundu ekyalo. Allah kye yali yassaako emirembe, nga Allah akigabirira enkya n'eggulo. Naye bwe kyakaafuwalira ekyengero ekyo, Allah n'abambaza ekyambalo ekyenjala, ng'era bw'agitwambazizza ffenna wano kuva ku mateeka ge bwe twasamira ne tukola shiriki Allah, kubanga kizibu okusanga famire nga temuli musamize. Kizibu. Bwe njogera famire sitegeeza abaana bo. Famire muva eri mu bajjajjaabo paka eno gye mukola ki? Mubulamu omusamize muyiyo agiaga nti eyaffe temuli, awanika omukono. Sigaye nti gwe musamize, wabula gamba nti tebulayo muntu. Mungu atutaase. Kale ebyo bireese baraka okukendeera mu famire, mu nzija, mu nsi. Kasita abantu tulema okwebaza ebyenga ne tutabikozesa bulungi nga Allah bw'atugambye. So mbagambye nti mu nsonga zonna ze tuba tukola, ensonga semasonga ereeta baraka, esookera ddala tawhidullah, kwawula Allah. Embeera ey'okubiri mu kwebaza ekyengera kya Allah ngambye ekisooka istimaluha fi taatillah, okukikozesa mu kugondera Allah. Ekyokubiri attahaddathu biha, kyengera okukinyumyako Allah kyakuwadde, kinyumyeko. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. So si mu kukinyumyako mu mbeera ey'okwewaana, osobola ekinyumyako mu mbeera etali ya bigambo nga ya bikolwa.
nga Allah okuwa ssente ng'osaddaaka, owa zaka, oyambala bulungi. Naye so siga nti omugagga oli mulaba oyo alina essaati eriko ebituli nti oyo nannyini akeedi eyo, oba webaziza ekyengera oyo gwolaba mu niigiino oli gyolaba niigiino eya bbulu oyo neya kiragala ye nannyini awo wonna, oba webaziza ekyengera. Allah ayagala ekyengera kyakuwadde kikukole ki? Yambala bulungi. Kwambala obulungi tekitegeeza nti toli ku busiraamu, naye ate mmwe mumanyi okuguba ne musiiwuuka nti oyo wa imaani, oyo alina imaani, oyo gwolaba agubye. Obugubu tebubeerangako mwe na imaani. Busiraamu butukubiriza kuba baki? Era mbakuutira mufube nnyo, fuba nnyo nga bwe kisoboka obeere simaati, ojja kukweka ebizibu bye eby'omunda. Naye bw'onooyambala n'ojja mawala ate nga neeyalaza kkuba dda, buli akulaba embeera esooka emulage nti oyo gwolaba yayabika. Fuba nnyo obeere nga simaati. Bw'eba kkanzu beyambala ekkanzu ennyonji ennungi, bw'eba saati yambala essaati, ogikuba ekikalu ogigolole bulungi, obikke ku bizibu bye eby'omunda. Naye yala zitukubye ate oyambala bubi. Kiramu bagiraagiraawo banoonyanoonya abbi akanda ku mmotoka, laba oyo soka obuzi oyo kuba balaba n'embeera zo zifaanana ekyo. Naye sheekhe, omuntu nga oyambala bulungi, onyirira, oli muyonjo, basobola okunoonya ababbi akanda ku mmotoka ne bakusookamu. Tumanyi tuleme kwolesa bizibu, tulina ebizibu naye tobikuba bantu. Ebizibu byaffe twalibadde tubitegeeza ani? Allah yamanyi ekikuli muki, naye ng'omuntu wano wakulaba takuyisa mu maaso. Tuli mu mbeera mbi, naye mwambale bulungi. Okwambala obulungi tekitegeeza nti tolina ddiini. Naye n'obeera muwalimu n'oyambala ekkanzu ng'ogikubyemu n'ekiraka, bagitunze ne wuzi erabika, n'oyimirira ku mimbali inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Omusiraamu eriiso ligenda awali ekiraka, n'ebigambo oluusi tajja kubitwala. Mwambale bulungi, mufube nnyo nga bwe muli mu kibuga, mwambale bulungi nga bannakibuga. Beera smart, golola engoye zo. Weba kanzu yambale kanzu ennungi, bajooze ogigolole oyambale, otuulaawo gw'omanyi ekiri mu ki mundaamu. Ne bubeera ne kanzu 3 z'oba oyonje ezo. Naye so si kugubira mu kibuga muno akubuuza kiki sheekhe embeera yagaana ondaba. Kyekindeesezza ekyo nti ebyengero bye tuba tubyebaza mu kubinyumyako, oluusi mu bikolwa. Olina ssente n'osaddaako owa zaka, ntegerekese, olina ssente oyambala buki bulungi. Naye lwaki ofaanana abanaku? Yambala bulungi. Ngoye bwe zijja nti zino ze kanzu eziriko ng'oyambala ezo, bwe zijja nti oli mwambazi wa ssaati zino ze ziriko ng'oyambala ezo. Bubeere ng'oli bulungi. Naye wena n'oyambala ekisaati kyonna kikwambadde, naddala abavubuka alinga ali kuhanga azimbazimba, kiriko emabega ya pregnant ate. You are pregnant by who? Oyo muyaaye. Tugezeeko okulaba nti we are smart all the time. Kuba tulina ebizibu biki bingi, naye oli ajja kusaa kati ng'oyambala bwoti ng'oli akuyisaamu amaaso. Yambala bulungi, mubeere smart, mubeere bayonjo. Message yange tubeere baki? Bayonjo. Kuba obusiraamu butukubiriza kuba bayonjo. Oli w'amakanzu yambala ekkanzu mu obulungi bwayo. Naye ekitogi kyonna ne kigubirira eno ne kigira kibibiridde, kyabise yabise, ekkanzu ogikubyemu ekiraka, ogitunze, ojja na kutiisa abavubuka bage, wookula olina kubeera bwoti. Tugezeeko okulaba nti we are smart.
kale tuba twebaza ebyengera ngambye ekyokubiri okukinyumyako kunyumya kusobola okubeera okwebikola ng'okusaddaako okuwa zaka tegerekisi nodduukirira abantu oba onyumiza ku kyengera Allah kyakuwadde oba okukinyumyako mu mbeera ennungi etali yakwewaana noga Allah yampa alhamdulillah mwebaza fa amma bini'mati rabbika fahaddith enneebaza endala ey'okusatu kwe kugamba alhamdulillah n'osiima Allah kyakuwadde noga alhamdi musiima wadde nnina ebinnemye naye ndi muki kubanga eno si jjana ejjana mwemuli byonna ekyo tukimanye ku nsi kuno byonna tojja kubifuna nziramu naddala abavubuka tolina kyogenda kufuna byonna ng'oli wano ku duniya byonna biri mu jjana eno edduniya bwetyo waliwo alina ssente nga talina mwana waliwo alina abaana nga Allah amuwadde ekirabo ky'abaana buli luzaalo afubutula basatu babiri naye nga ate talina ssente ate waliwo alina abaana nga ne ssente azirina naye nga Allah abaana yabajjamu amagezi be basemba buli kirasi naye nga school fees aziwayo in time naye nga basilo laana yeegayirira n'abasomesa mubayise mu nnyambe bayite naye nga buli kyonna weekiri ani alina byonna ku duniya taliyo bwatyo Allah kati leka kuddaawo okwekubagiza kwebyo byotafunye ng'ebirala obirina waliwo Allah gwawadde amaanyi g'ekisajja nga galina ageewulira ngera n'omukyala aga nti alhamdulillah Mungu yamumpa alhamdulillah mu nsonga ezo simunenya naye nga financially bambi talina ani alina byonna taliyo eyo biri mu jjana byonna biri mu jjana kati edduniya eno Allah bw'abaako byakuwadde ekyo kyakuwadde kyoba okola ki agamba ati Allah wala in shakartum azidannakum omuna neebaza nja bongera sheekhe waliwo omuntu gw'olaba Allah amuwadde amagezi asomye naye nga ate talina waasula ayina olaba ataasoma kainyumba mwasula matiribona ayina n'abasirikale abaggulawo geeti naye nga teyasoma weebaza ekiri nti neebaza Allah wadde sirina nnyumba naye alhamdulillah manyi okusoma nze neesayiningira buli kyonna nkitegeera Kulaani manyi ogisoma kiki njagala okutuukako ku duniya kuno tekuli agenda kuba na byonna kabaka waffe ono wa Buganda Allah amuluŋŋamye mu mbeera gy'alimu eyo ey'okuba nti alina ettaka Obuganda bumukolera buli kimu abisanze abisikidde ebyabajjajjaabe neera abaga nti alina obulwadde bwa alaji naye alaji oyo bwakwata kunze omunaku naawe nyinza kutunula nti oba oyinza kutunula oti ani alina byonna Allah ebyo byonna tugenda kubifuna mu jjana naye abasajja ngaabo bakabaka abalina buli kimu ne bwagamba bugambi nsi yonna eddwaliro erisembayo first class in the world tije njagala okujjanjabibwa bamwaniriza bwaniriza bwe bati naye nze naawe abawonera ku kigaji n'omululuuza ate n'owangaala nga tolina alaje n'olwalamuka ne bagambira ekigaji n'omira mu bukaawu bwakyo ne weesisiwala ojja kuwona naye omusajja n'alwalamu bwa ne bagamba nti yalwadde ntunuka agenda Bungereza kumutereeza ntunuka baliwo abantu nga bakyala baabwe bazaalira Bulaaya ng'ennyonyi ejja special maadaamu agenda kuzaala naye affe abaffe ebisa ne bimusimba n'omuvuga ku boodabooda ate mbinnya oga guma atafulumira wano mala kutuusa n'aguma n'asindika mwana ate n'azaala abalongo ate ne baba balamu naye oyo gwe batutte ebweru mu nnyonyi ng'emukimye aye n'azaala zolo lwaki tetwebaza Allah oba mumesajja yange mugitegedde sisuubira nti mugitegedde twebaze ani Allah byonna tugenda bisanga mu jjana kuno ku nsi tekuli byonna lwaki weekubagiza lwaki onyiiga ku ebyo Allah byatakuwadde byo byakuwadde obyebazizza
nalabako omusajja omu alina abaana, beautiful girls, beautiful ladies, anoonya babawasa balungi, omutunulako booli noga nga nayanguwamu okuwasa naaliwasizza wano, naye anoonya ababakola ki? naye ate raba Allah n'akuwa abaana bo mu bunaku bwo, nga n'oluusi embaga ogikolera wa muganda wo yalina ennyumba gwe tolina, naye ng'ofumbiza omu ku ki? Twebaze Allah mu bunaku bwaffe, tumwebaze Allah. Kati okwebaza ebyengera bya Allah, bw'oteebaza byengera Allah akuggyako baraka. Era buli omu addeyo atunule ekyengera ekyo kye wali olina kyagenda naki. Bw'onooba mwenkanya ogenda kuzuula solution ku bye naakayogera. Kale njagala okubategeeza nga mmaliriza ebigambo byange nti ku duniya kuno teri alina byonna tugenda bifunawa mu jjana. Naye kuno ku duniya ono akaaba kino oli akaaba kiri. Kale mulowooza ebizibu byaffe byonna byenkana wano. Buli omu wano nga bamuga ewandiika ebizibu byo ne bakwata pepa nga waliwo abitunuulira nti Abaasi tunula mu bizibu byaffe. Oyinza okuseka noga busa kino buli gyakirina. Allahu akbar. Ate nga byanjawulo. Waliwo asinda kiri, waliwo akaaba kiri, waliwo akaaba nga amaka galina n'omukyala mwali banoonya mwana, waliwo akaaba amaka galina byonna birina n'omukyala mwali mulungi, naye ng'ensonga z'obufumbo tebazigendamu. Madamu tayagala emyezi egi ajja kumala kwagala akutegeeze aho gye bali nga mukotesa emitwe tebaliyo. Mungu atutaase. Kale bwe tuba twebaza ebyengera bya Allah, okubyebaza mu mbeera eyo oba okwebaza n'oga alhamdulillah, ne woosiima ekyo Allah kyakoze ki? Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu. Ne wabeerawo ebyengera ebigwa bitalaze, ebigwa mu bulamu bwaffe byobadde nabyo byotabadde nabyo ne bigwawo. Kati obadde osula mu muzigo Allah n'akuwa ekyengera ky'ennyumba ekyo weebaze Allah. Osobola okukola shukuru n'oyita abantu n'ofumba emmere n'oyita abantu ne bakwebalizaako. Eyo naye banneebaza ey'okufumba ekiki kasita tokoleramu omukolo ogwo n'otabikamu ate ebitakkirizibwa, kubanga ate abamu yeebaza bw'atyo n'aleeta endongo n'atuuza wali abatali basi n'agamba bawe kye baagala abo, n'abasiraamu n'abazu n'agamba muli bantu bange bappiraawo mumudde wali ebbali, bali ne bakyekola wali nga ne bano bakyekola. Yazimbye amaka, alina mikwano gye nanti si basiraamu, abagabudde bbiya. Bw'oba okoze shukuru eyo goberera amateeka, toyingizaamu ki? Bantu bajje basome obabuulire bane bage baneneebaza Allah, kino mbadde sikirina, obagabule emmere balye, oba we wabaawo okusomesa abantu babasomesa obusiraamu, abantu babuulire obukulu bw'okwebaza ebyengera, bababuulire obukulu bw'okuba n'ebyengera, banti batambule basaasaane, oba okufumba emmere n'oyita abantu. Eyo yonna neebaza. Ekyengera ekigudde nga kipya mu bulamu bwo bwe kiba kigudde bwe paba, vunnama gye bayita sujudu shukuru. Sujudu ey'okwebaza ani? Allah. Muganda wabadde asibiddwa mu kkomera obulamu bwonna ne baga ateereddwa pulezidenti mu biragiro by'ayisizza, oyo alina kuteebwa. Vunnama awo wennyini ne woba tolina wuzu, ne woba totunudde mu kibula, kuba eyo gye bayita sujudu shukuru. Yaluvunnama lutya? Lumu. Kye bayita nti ofunye essanyu, so siga nti we naddayo eka nga nfuna wuzu ate nga neeba okwo kuba ero liba likyali ssanyu. Essanyu awo we liggweera. Mukazi wabadde ku oxygen, alhamdulillah bamugye ku oxygen, vunnama. So si bwe naddayo eka bwe naamala omujja mu ddwaliro nfune wuzu ate mweba awo wennyini, kye bayita sujudu shukuru. Bwe kusanga olina wuzu alhamdulillah. Bigambo ki bye twogererawo ebiraga essanyu? Oyinza n'oga Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oyinza n'okwebuuza nzaani Allah, nzaani gw'otuusa ku kino? Ekyo kyokka oba weebaziza Allah. Ne bw'oga subhanallah wayawukana Allah, wayawukana Allah, wayawukana Allah. Taata wange n'akomawo yagenda mu buwaŋŋanguse, azuuse.
ebyo byogerera omutwe guliwa so si bino byetukola kaninde omwaka ogujja koleyo shukuru ku kye natuukako okwebaza Allah ng'ovunnama kumwebaza kye bayita sujudu ki shukuru ofunanga ekyengero ekyo ekigudde obadde awo akasimu ne kajjeero oteereddwa ku lukalala kwaba abagenda e Makka omwaka guno abasi tolinda nti wennaddeeka awo wennyini Allahu akbar Allah ate bw'otayogerawo ebitasaana noga Allah onzijukidde okujjako ng'olulimi n'essanyu lyerikozesezza ki naye awo wennyini nti Allahu akbar Allah ndi mudduwo nfunye hijja wayawukana Allah ngenda Makka so siga ate oga Allah onzijukidde mu bunaku buno naagenda ddala weebaze kale engeri gye ndi musomesa w'abaana ebimu mba njagala ne musekamu akatonotono kuba nze nsomesa baana ge mazima ali wemba nsomesa abaana tubaako obuki obuntuntu so mukkirize tukomaawo naye mba njagala mufunemu message nti okwebaza Allah kulina emiki emiteeko n'ebirungi so bwe tulitandikira omwezi ogujja mbeera wano buli Wednesday ewiiki ey'okubiri kubanga omwezi guno tugutambuza abantu 4 buli omu alinako olunaku olwokusatu Imaamu Kyeyune Sheikh Kiti Sheikh Abdul Karim Mugendera nange mutabani wammwe Salimu Bossa naye yange ye wiiki ey'okumeka ey'okubiri so tugoberere timetable ezo tulebalike nga tujja mu dalusu n'ennaku ezisigadde kusinziira pulogulaamu nga bwetambula mu muzikiti guno tubeebaza okujjumbira okutuula mu dalasa era mweyongera okutuula mu dalasa ez'enjawulo musome eddiini teriyo kyengera Allah kyawa muddu oluvannyuma lw'obusiraamu nga kuyiga ddiini ye saba Allah abafuulire ejjana nga buddiro bwammwe era Allah atugabirire atumalire ebyetaago byaffe ku duniya ne ku akhira saba Allah atukingiriza obwavu atutaasa ebigezo n'okugezesebwa atutaasa abalogo n'eddogo atutaasa emirirwano emibi tusaba Allah tuteekeko olukomera lwe asuusa abo bonna abapookya n'endwadde ez'enjawulo tusaba ayi Allah obajjanjabe n'abo ayi Allah bojjuludde ne bayingira wansi w'ettaka mu baganda baffe abakkiriza ayi Allah gwe wa kisa tukusaba obasaasire obagaziyize entaana zaabwe obafuulire kabuli zaabwe nga bifo mu bifo by'abantu b'omujjana naffe ayi Allah bwe tuliba tukutte ekkubo lye baakwata tukusaba ayi Allah otusaasire era otusonyiwe oteere ekitangaala mu kabuli zaffe tumwegayira Allah ayingire mu nsonga zaffe ez'ekyama n'ez'olwatu tusaba Allah tumalire obwetaavu bwaffe obw'ekyama n'obw'olwatu tukwegayira ayi Allah otulongooseza amaka gaffe tulongooseza abaana baffe tulongooseze bakyala baffe otuwe obusobozi obuyimirizaawo obulamu bwaffe otukuumire ku busiraamu obwannamaddala paka lwe tugenda okusinkana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh